Obutujugu Parliament nga buno nno bukulembeddwa omukulu Yosaite Buhabulwa awamu n'akabinja ke. Muganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti waliwo obulumbaganyi obugenda okugwa ku Parliament naye teweebuuza nti bugenda kuvaawa. Kasanko kali awo kumpi kaagala okukola obulumbaganyi ku Parliament olwo basobole okutirimbula naddala aba opposition abaka baffe be tulina mu nuupu aba opposition mubeere beegendereza ngayo mwalaba kye baatukola kusabira mukwano gwaffe era muganda waffe omukulu Honorable Sseggirinya we baazira Parliament. Kati bano bagenda kuzira Parliament then balabe nga aba opposition batuuse babakoleko obulumbaganyi. Nze buli step yonna enaakolebwa okulaba nga balina kye bali mu kuyisaawo ndi mweteefuteefu nnyo ate era ali ready okugibatuusaako baganda bange, mikwano gyange. Wabula nga mbasaba tweyongere okwenyweza, tweyongere okubeerera wamu, tweyongere okukolaganira wamu. Ffe tulina essuubi nti one time Mukama ajja tuwulira, Mukama ajja tukulembera, Mukama ajja tukwatirako era tujja kufuuka abawanguzi. Ewawa okusoomozebwa kungi, ebitumalamu amaanyi nabyo bingi, n'ate tetulina kuggwamu maanyi kubanga gye tulaga tetunnatuukayo. Tulina kusigala nga tukozesa eddoboozi eryo erimu ate ery'omwanguka ebitaba nga twegattako ate tununule eggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti omulamu waffe ffenna tulina gumu gwa kununula ggwanga. Mu kaseera nga tetulina wadde kye tutunuulidde wadde kye tuyaayaanira wadde kitumalamu amaanyi, tutunule nnyo okulaba nga tukoze tutya okwegattako tununule eggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti Katonda atalya nguzi ali wamu ne bannayuganda era Katonda wa bannayuganda abalaba ate era ali ready nnyo obbakulembera. So baganda bange, mikwano gyaffe, ffe tubasaba busabe nti kaseera kano ke tulina kalimu okugezesebwa kungi, kalimu ebikakwata bingi, naye ate ke kaseera kaffe ke tuyinza okubeeramu ne tweyagala ate eggwanga lyaffe litambula nga litambula nga litwala mu maaso. Tubeere bantu ba kitiibwa, abeewa ekitiibwa era abalwana okulaba nga tukyusa eggwanga. Tulina okukkiriza by the way nti eggwanga lyaffe lijja kyuka, lijja kununulwa ate era lijja ttambula nga bwe tulina ttambula. So togwamu maanyi, situka tutambule. Situka ofune Uganda eyawamu ekulembere, tutambule nga tugenda mu maaso. Kaseera kano ke tulimu kaffe ffenna nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka, abaagala otambulira wamu, abatunuulidde ekitangaala era abagenda okununula eggwanga lyabwe. Tetunuulira balala abenoonyeza ebyabwe, tupointinge kimu entebe yaffe tugifunye tutya era tukoze tutya okulaba nga tugirwanirira ate awamu n'ogikuuma. Ogenda kuyekera which is not allowed internationally. Kati what like nti wabanga ayogedde ekyo ffe nga bannayuganda tulina okukitegeera ti ffe tulina okukola ki okwekolamu omulimu. Jjukira asiiba tugamba nti buli muntu kola ky'osobola. Kati mba waguluze nga nteesa nakiteesaako dda nti bannayuganda ng'omukyalo omu oyo agambye tukyalina okutya tuli batiitiizi, naye bwe tufunayo chance endala yonna because we have all the reasons okujja ku gavumenti eyo oba okugamba nti ffe tukooye enough is enough. Bwe tufunayo ka chance akalala konna nga bwe kabadde mu Sseggirinya oba gigenda kwera misinde gya Kabaka oba birthday run kyonna ekiddako, tufune abantu baffe abagenda okukungusa bannayuganda oba bagenda kubakuba oba bagenda kubakola bati babakunguze mpaka wakati mu kibuga, teri kudda waka mpaka nga twenunudde. Kwe kuteesa kwange, otherwise bannayuganda tebagenda kuyimuka mu mirembe nti tubajje mu mayumba gaabwe, naye tubafunze wonna bwe banaabeera bakuŋŋaanidde oba gunaabera mukolo gwa kuziika oba kinaabeera kiki, tubakunguze mpaka wakati mu kibuga, teri kuddaka mpaka gavumenti ng'evuddeko. Tweyanziza nnyo nnyabo. Kale ssebo. Olina okukuba nga olina internet oba tolina internet okubwa. Hello.
Hello. Hello. Wanji nyabo. Jebaleko sir. Nkale nyabo nawe jebaleko. Nkale sir. Kakati ekintu kyenjagala okwogerako oba kinayisa bubi Abannayuganda. Yongera ng'olina vibe. Yongera ng'olina vibe. Vibe ejja kujja mpola mpola. Nanti dakiika ziba ntono twogeza maanyi wano tetubanga abali ku buko oyongeramu vibe. Okay. Kakati Abannayuganda mbadde mbasaba ekintu kimu. Ekintu kyensaba kya endongo. Omusajja omuzeeyi oli yagenze eri n'atuswaza nti bazina ekiro kyonna biki Uganda is okay. Bannaye buli omu pulezidenti abawagidde biki omwezi guno ogusembayo abalina endongo tubadde tusaba endongo zisooke zikome. Kyembadde nsaba endongo tuziwulirize ku masimu gaffe kubanga omusajja omuzeeyi oyo n'agenda ku nsi yonna n'ayogera nti bazina biki ng'alabira ddala nti yatusirwaliza mu ndongo na kunywa mwenge. Ebintu ebyo bye bijja okubeera pulezidenti waffe atambula ekiro ne tubeera ku bunkenke kuba oli ayagala okumutemako omutwe ajja kufunira nayo mu kyansi eyo. Ekyokubiri oyo omusajja Mpuuga aleme kutumanyiira. Teri muntu bw'aba nga atugamba nti yagambye b'amakomera nti be yagamba ng'abakulu. Kaakati simanyi abo abasajja b'amakomera balina okutubuulira buyinza ki bwe balina okusumulula abasibe. Kitegeeza basumulula abasibe nga bano ddolo tebamanyi. Abo abasajja batumanyiridde nnyo. Tulina obulumi. Twagala okudda eka naye nga balowooza nti balina kutuzanyirako buzanyizi. Mpuuga weetereeze. Leka kulowooza nti gwe one man's hand nti olina kutumanyiira buli kimu. Weefuula nti olina okubuzaabuza ate gy'oyongera okulongoosereza oyongera kwonoona. Tukoye okwogerako wagamba nti tetukunyooma abaana bo bakulu naye gy'oyongera okukola ki okutujooga. Tebereza nti abaana bo okujjako nga bw'obatwala mu America they will not come back to Uganda. Oba musibe bulungi kale nyabo oba musole yeah. Hello. Hello. Wanji nyabo. Jebaleko teacher. Kale nyabo nawe jebaleko. Nange mbadde akange kabadde kalowoozo. Mbadde njagala kwegayirira Bannayuganda. Bannange tuve mu bivulu, tuve mu kino na kiri, ebyo ebyakalulu Museveni akola butaweera. Mujja kutuuka ku ssaawa ey'okulonda ng'ennanga muntu zammwe zaagwako dda. Kati ekyo munaakikolera ki? Nga tutuuse ku ssaawa ey'okulonda ne bakugamba endangamuntu yo yaggwako. Oba olina ekirala ky'ozaako? Twandikutte ekintu kimu ne twekwatakwata. Tetulina kye tulinda mu 2026. Ebitusobozesa okuba nga tuyimirira ffe nga Bannayuganda Museveni byatukozeeko bimala. Ebyo bituyimiriza okusobola okuyimirira ne tugamba enough is enough ne tuyimirira. Tetumulinda nti simanyi tulinde 2026. Tumunenyaaki kyatanaba tukula mu 2026 nga byaza tukola nga weebiri. Abantu baffe tebalabikako, abantu baffe bawambibwa, abantu baffe battibwa, obutwa bufuuse butwa, emmundu zifuuse emmundu. Kiki kye tulinda? Mbadde nsaba Bannayuganda tuve mu bivulu bannange obwongo tubuteeke ku ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe Abanyarwanda balitwala ebya siriyasi. Kale nyabo kyoyanziza. Kale teacher. Kati waliwo messages wano mu kabokisi kange kangi basomeremu wano.
wano bagambye muwulirize bulungi nnyo kasooke mbazzeeyo ke mabega. Abantu bangi bajja ne bagamba nti tebaagala kwogera ku Banyarwanda. Simanyi bw'oboogerako oba okoze ekigambo kye bayita tribalism sima ebikibi kino. Amazima tulina okugogera. Nze bw'ompita Omuganda sinyiiga. Ompulira bulungi nnyo. Bw'oli omuyita Omusoga tanyiiga. Lwaki oboogera ku Banyarwanda banyiiga? Kubanga they are camouflaging. Beekweka. Omuntu ateekweka ng'omanyi nti eggwanga lyo lino lwaki weekweka? Amazima jala tugogere mazima. Museveni yajja nga yeefumbye nti Munyankole nga si Munyankole. Abanyankole olugino babasaba bamaze babatutteko amataka gonna. Ezo ranches zemulaba amataka mu Bunyankole afa munene ze baatwala abannyinizo baabatta Abanyankole olugino baabatta Abanyala bagatwala. Genocide ekoleddwa mu Uganda bagikola Banyalwa ne bagikola beekweka. Kati bave batandise okwetuma amanya bavaayo bakulagira ne kati Banyarwanda. So ng'okunga nti soogera ku Banyarwanda bangamba nneme kwogera ku bantu abali mu kututta. Ekyo nkimaze kankuze ku katono. Nakugamba genda osoma amanya abiri mu Musa Museveni ge yakozesa okugamba nti ayingira olutalo bonna baali Banyarwanda. Ekyo nkigamba kitegere bulungi nnyo. Ng'oyagala okutegeera obwongo obwo kugguke. Genda oddeyo onoonye buli musajja yenna Museveni gwe yava naye mu nsiko. Bwe bamala okuwamba abazze bafa babaziika luddawa. Buli Museveni gwe yava naye mu nsiko abazze bamufaako babaziika luddawa. Either bamuziika nga yasoose ku kijja nga n'ettaka yabba libbe era temusobola kukwata bwongo bwamwe buzzi okusaga nti wait. Genda oddeyo buli muntu yenna eyajja ne Museveni omunene buli lwafa basambula nsiko yasooka ku kijja nga n'ettaka babba libbe. Ekyo mujja kukkiriziganya nange oba mujja kiwakanya. Buli muntu Museveni gwe yava naye mu nsiko ettaka babba libbe nga yasooka ne ku kijja. Ekyo mujja kifu obujulizi weebuli ndolalo kikyatuukawo. Katugenze ku kirala. Abasajja bano okumala okuwaba bakumala kirana mukaaga kirana musanvu kirana babba ekyuma kya Uganda Coffee ebugolobe ne bakitwala ewanda ne bakizimbayo. Emmwanyi zaffe ne bazitta. Baze batujjako bizinesi zaffe. Nabagamba bajja ne bakwata amazike empologoma ezebbula biki byonna bitwala e Rwanda. Mwali muwakana. Njagala onzirireyo oddemu olabe ekonomi ya Rwanda yali etambulira ku ki tebalina tourism yaabwe yali wansi nnyo. Antiri bwe bajja e Uganda bakolagana ne Museveni ne babba ebisolo byaffe byonna bitwala. Kati teri nnyonyi Rwanda Air ereeta abazungu basinga obungi kati bakomekkeza Rwanda kubanga amazike gaffe n'ebisolo babiza okuvuma bebitwala e Rwanda ne musirika. Ekyo ne kibeeraawo. Ne bajja ne batwala emmwanyi bazitwala. Emmwanyi zonna zibadde zifuluma kawa yenna badde afulumira Rwanda nti Rwanda Coffee okwetula kwa World Market nga tekuli Uganda. Amatooka gabadde gasinga obungi agatundibwa kwa World Market nga gava product of Rwanda naye nga temusobola kyebuuza lwaki. Kati tuvudde awo. Emmwanyi bwe yatuuse ekyuma bakikoze entuŋŋamo naye ng'ekyuma ekigenda kujjawo emmwanyi nga kiziyingizaawa kiziyingiza Rwanda. Ekyo nakyo temwakibuuka. Gobadde okimanyi nti ekibuga Kigali nga bwe kiyimiridde essaawa zino anda Kagame 70% sente zikizimbye zivudde mu treasury ya Uganda. 70% sente zizimbye Kigali ezimbye ekibuga Kigali n'ekonomi yaabwe zivudde Uganda 70%. Ekyo nakyo jja kiwakanako. Kati wulira kano. Amawulire gafulumye gagambye nti Rwandan government has officially announced its first oil discovery, identifying certain reserves within Lake Kivu, a natural border with the Democratic Republic of Congo. Njagala okwatira map ku simu yo ogenda olabereko wali Lake Kivu okuba enjawulo wakati wa Lake Kivu ne oil reserve zaffe eze Uganda we ziri. Then otunuulire okuva ku oil reserve zaffe we ziri. Listen nabagamba nti waliwo pipe ezisimibwa nga zidiverting wazidda Rwanda. Ekyo nabadde bazibangobera nabagamba nti waliwo pipe ezisimibwa nga ziva bazidiverting nga bazizza Rwanda. Ekyo nakibagamba recently omwaka oguwedde nga oba nakibagamba gwa 10 sijjukira gwa 10 nabagamba nti waliwo pipe ezisimibwa nga zigenda Rwanda nga za mafuta. Naye nga bano baga nti basindika batwala mazzi kumbe batwala mafuta.
njagala ogende ku ssimu yo kuno nga sinnavaako genda ofune map ewasimuka amafuta gaffe olabe map bwetambula eya gundi eya pipe etwala amafuta ogatuuse Tanzania olabe weeyita then otunuulide distance eri amafuta gaffe wegali ogigeraageranye ne wana ekivu baga nti bwafunye amafuta